fe kitwale Congo kitwale Congo ADF Rwanda kigitwalayo kulwanyisa Ntarahamwe na kulwanirira Batusi ne wali ensonga z'okubba Congo fembi ne Rwanda tuli Congo ne tujibba buli lunaku kyovula bawano baguma genda kugamba sifefe kafe tubba anzi njogera kufe abala ababba bamenye South Africa ani nabo tunaba tugenda ku discuss nga Congo. In fact bwogenda okutunulira musaya yatuga nti Congo eriyo abayekera ebibinje 10 nanga ne ebibinje bimu temulowooza nti bayekera abagala okugenda okukwata obuyinza bayekera abasalaka akatundu kaabwe nga kali ku Gorodi ne banyagoyo ne bafunayo omusajja omu omuzungu gwe bamuguza naye kati fono mu Uganda olwaleero sente ze tufuna foreign exchange zisinga obungi ziva mu kutunda Gorodi ave Congo awo mitune birimu entalo. In fact ekyatulwanya Uganda ekyagirwanya ne Rwanda ku mulundi ogwasooka bw'ojjukira 1998 Uganda yasooka okulumba Rwanda naye nga bagamba nti Sale yali agenda nti mbakube baveewaawo nga alabyewo ebyobugagga ebiseera waliyo Edison Muzola nani omusajja omulala era we bagaana n'asindika Kazini n'asindika Sura Semakula lweketulwane ne Rwanda etuyise bubi nnyo eta abasirikale ba Uganda basuka 7 kati wagende ziri ensonga entongole ekyazireetera obuzibu nti abajja nga mugoba Interahamwe abajja nga muzze ku protecting abatuusi ne bana abajja nga bagoba ADF ate mwe mwarwanidde ki era bwe mwarwanye kati nizifula ensonga za Congo nga n'okugibba nagwo mulimu mukulu. In fact mabega kaawo nanyogerako n'abasirikale abamu abakulu wano mu Uganda oli nangamba nti M23 kati amaanyi getaddemu ebiseera bino egataddemu lwakuba Uganda eri mukola nguudo edominating trade waawo nga Uganda yefuusinga official mbadde mbuuza baguma nti tuyinza okuba twa benefit nza abaliyo nti nga yeringa efuuse official trading partner wa Eastern Congo nti oli waga nti nogayo ono ajja ku disadvantaging M23 neyimuka ebyo abingamba abasirikale bakulu wano mu Uganda wano